Ngebyo ebintu byena byona byongambye yabijjawo. Kugambye nayingidde mu nnyumba y'oyo mukazi. Nebinzigwako. Nga bijjeewo. Ebintu ebyebbeeyi fridge ozimanyi zino eza ddabo eyina wano akasooka n'akaddako. Ennene. Ingejjudde bawe natudde okulaba okisanga Uganda nampamu akatunda agenda okuggulawo grapes ziri muli nze mbadde ndudde noziraba ng'oyo omukazi abiteeka mu fridge oyo ebibala bijjudde byebisooka wano waggulu wansi nnyama mu fridge byampeddeko oyo omukazi akola mulimu wali ndiko mu nnyumba ye bulijjo mulabira ano nga sinza na kiro nze nyinza okuyingira mu nnyumba y'oyo omukazi ayina ebitebe bine binagana amagulu byotula bina wano woteeka oswana ogifuula ng'obuliri ne weebakamu booti oyo omukazi akola mulimu bino byebalanga ku TikTok akola mulimu ki omutuufu oyo omukazi tekati TV eva kuno pakeri genda eri naawe shiya nga yagijjawa nayingidde mu magi nga sinnatula bwe nti nga neeraba nzenna neeraba muli nga tanaba nagiteekako ogamba alina TV eno flat oba yinkimmeko oba kikumi nze simayina kumanya eva wano paka eri magi kati va ku TV alina microwave kubanga yabadde abugumizaamu obumonde anywere byonna mama etudde wano nga ku mmeeza nze nadde sitegedde nti ebugumya n'okubugumya ngenda olaba ajjamu obumonde anywera ku ebyo nange nja bigula sideboard eva wano giri emiti ogimanyi gimahogani fa ku buno naawe obuba omumagi buli obulimu ebiko obeera otudde wabula nze wosidda magi oli mukumanyira kati bumanyizi bulijjo gyewange nkubuulira amazima buli gyewange oya kati woolaba nti nina kativi akatunda okakamuza eki ayina blender ozimanyi blender ziri ze bakozesa wali ku restaurant gyayina ewuwe fuga buli kimu kyonna kyonna kino oyo omukazi ewu otuula enjala nekuluma n'oyayuya naye eri naye okimanyi nti oyo omukazi alabika yeetunda kwetunda ngebyo ebintu abiguzaaki ebyo sente azijjawo asinza zimba yeetunda malaaya gwosobola okwetunda n'obifuna kikyatunda gwe kyotayina nawe weetunda obigule naye kati twagala omumanyire saagala omumanyire sikumanyira magi omuntu ayogera ku mazima ate saagala atonnyingiriremu nnyo buli kimu kyalina naawe okirina gwe lwaki tobiina nze saagala kwetunda Trace jangu kutumeko mukwano kwata sente zino ogende ku dduuka wali ongulire kiro ya sukali emwe kale dduuka mukwano mwana w'omukazi sikataafe bannange mama Tracy omwana nga abadde ki agudde bannange ne sukali nayiika sukali ani amutu ovaawo kudduuka ani akutumyeyo mbikatwaleko mu ddwaliro nze Stella yava okutuma omwana wange yabula Stella alina kyanoonyaako twesituula wano gwe Stella wanje mukwano tompita mukwano okuva ddi nga ndi mukwano kiki ate mukwano kuva ddi ng'otuma omwana wange omwana mutumyeko kati ni abadde ki wowe gw'otuma omanyi bazaala omwana kiki bakubuulire kwetunda bwetunzi omanyi bazuula bazaala omwana gwe wanje nyabo teweetunda waliwo atakimanyi ku kitaawo ku mutabani agundi tomumanyira ku kitange omumanyi buzibu ki nze nga sikulinaako buzibu ki mukwano omwana nga ova mutumawa mutumyeko wali ku dduuka ku sukaali omutuma ngaani nze nagana okuzaala muzaala abamu be mulina okutuma nze nagana okuzaala nnyabo nsaba kunsonyiwa bambi naye buzibu kyabadde ekyo omwana wange omutumye ku dduuka agwiriddeyo ebigwo bambi yenna tategereka amenyesa omukono omubiri gumuluma sorry aliwo omwana muwulire nno nsonyiwa aliwa gwe watumye waaki ng'omwana omubiri gumuluma nategera stress jangu ogenda n'okuntegeera olwaleero ba ku mukwano lekera ebyamukwano tomukwatako omwana ava kugwa omukono n'agwebakira ne gumenyeka laba omukono laba nsaba kunsonyiwa bambi omukono negutiwe gubeera singa olabye tomukwatako ng'olabye kiki mukwano omubiri gumuluma ngenda mutwala mu ddwaliro lyonna ngenda mutwala mu ddwaliro kubanga omwana simwinaako buzibu tewali buzibu mutumyeko butumi ng'omwana kamutwale mu ddwaliro nze omwana wange nze manyi gye mujjanjabira era omwana wange nze ngenda omwetwalira mu ddwaliro kubanga engeri gyaguddemu simanyi na kiki kiri munda omujjanjabirawa omwana wange mujjanjala mu international hospital mu international hospital kuva ddi gye nazaalira gye nywera eddagala nga ndi lubuto kale nze kamujjanjabise gwe ngaani nga maama we nedda ngenda mujjanjabisa nga maama we anti kujjanjabisa mwana kamujjanjabise mukwano kati nze ngenda otwala omwana nga nze omwana nge nze mumanyi wamma mukwano owulira otya ogudde nnyo
Oli bulungi wa naawe. Ono mwana awulira bubi gola bono. Agudde neddiba talina ku lubuto gena mu nyumba. Yee banna. Gena mu Kale ngenda mujjanjabisa. Gwe ngani? Omwana nze mutwala mu ddwaliro. Kati oyagala ki maama? Mbadde mmanyi kujjanjabisa mwana. Kati mujjanjaba mu international hospital. Kale ngenda mutwalayo. Obadde ki? Gwe maama we. Njagala ekintu kimu. Kale tugenda genda. Sente ngene nzijjanjaba omwana. Sente mmeka? Omuza sente mmeka? By the way waliwo n'omwana sente zaba. Zabadde nazo kwe tuba tutandikira. Kutandikira ku. Ezo sente tozoogera nako. Tozoogera nako ezo sente. Kati oyagala sente mmeka? Njagala sente kutwala nzijjanjaba omwana wange. Next omanyi. Angene mpite chairman anatuyamba. Chairman. Ono mukazi yali ezo bugono wawo. Nyabo. Gwe stera. Wanti nyabo. Wanti chairman. Omanyi okuza omusango ogw'amaanyi. Nsaba nkoze nsaba ku nsonyi wa chairman. Chairman teyetonda. Njagala ekintu kimu kye mugambye kyendese mugambye wano. Mpulidde mama. Soka kanene. Njagala omukozi manyi. Omusango omusango gw'amaanyi. Omusango gw'olina gw'ogumanyi. Nkutegedde bulungi. Toyina buyinza buguma mwana w'ono okumusabi. Bazaala abaabwe tonsaba kisonyiwo. Shia. Ne chairman mugambye omwana ngenda mujjanjabisa. Ogenda kunye singa afudde. Singa afudde. Wandibadde omuzaala? Chairman kasata afudde mukama mulungi. Owa kasata afudde. Baana. Tebazaala bano tebagala kuzaala chairman. Toyogera bulanzize. Chairman sinaba. Chairman. Tebazaala bano. Onakola bikira okuzaala bano. Mama mukakane. Obude buno abumala mu kubeerera nga yeetunda. Mama kakkana. Netunda. Mukakane. Obijawo. Mukakane. Nyabo kimanyi musango gwokoze gw'amaanyi. Okkirizibwa kutuma mwana atali wuwo. Yesebo chairman. Otegedde? Toyina buyinza ya olunaku n'olumu. Mugambe chairman. Mwana atali wuwo. Yesebo chairman. Bw'okimanyi singa omwana oyo afudde bufika singa abadde afudde sawa zino. Wandibadde oli mukomera. Ayambiza n'angamba ati. Mukama mulungi tafudde chairman. Naye omwana ngenda mujjanjabisa. Ogenda ojjanjabisa ki? Ngenda mujjanjabisa. Wamusabye maama we ng'omutuma? Saamu musabye. Olina obuyinza obutuma tomusabye maama we? Sigenda kukita. Agwo singa abadde wuwo ngono yamutumye. Nga tamukusabye. Naafuna obuzibu buno bwafunye. Chairman ensobi ngitegedde. Omwana nga ali bubi nnyo nnyo wetwogera ali bubi. Njagala mutwala mu ddwaliro. Ne chairman omwana tali bubi. Tali bubi wa. Chairman omwana nga ali bubi. Wenjogera ali bubi. Omwana nga njagala mutwala mu ICU. Kati maama njagala okakkane naawe okakkane. Kati gobadde opeesa ogamba akola atya? Kye njagala akimanyi. Ampe miliyoni ezi? 2. Ntwala omwana wange mu ddwaliro. Mama Tracy. Naye tubagamba nga temuwulira. Miliyoni 2 ozimanyi ngenda kuzijjawa. Okuzijja weewali. Nsonyiwa. Mukendeerezeeko. Bwe batafudde mukendeerezeeko. Amenyese bume. Chairman omwana wange nawe mujjanjabira. Era ezo sente musabye na ntono nnyo. Kuba naye ngenda kwongerezaako. Oli mukazi munne mukendere miliyoni 2 nnyingi. Kati nze namugaya atumye omwana wange amutume. Nange we ntumanga owe ankole ekimu. Nsaba kunsaasira nsonyiwa. Nze nakusaasidde dda mukwano. Miliyoni 2 ozimanyi. Naye mama gukusinga. Kwansinze chairman Gukusinga. Neetonze era mboneredde chairman. Njagala otegedde kiba kirungi tuma mwana wa muntu. Mboneredde chairman. Nga tofunye lukusa. Mboneredde. Mune mukenderezeeko. Nkendereza. Ono sente azirina. Sente azirina. Nziriruddawo. Munjuma omulaba. Alina TV bwaguuga bweti 10 ku 10. Azikota agitunde nzampe sente. Wagirabirawa. Terimu. Biri bya mu nnyumba. Ati agitunde nzampe sente ne fridge joyinayo mu nnyumba empanvu ekomeewe wana wayo totosezo kubamu ezo sente. Omukazi mwetondere. Mwetondedde mama Tracy. Nsonyiwa. Chairman akole kye mugambye ekiba kiganye. Nze abayinza obbigula we bali. Olinawo sente mmeka? Zoyinza okumuwa kati ye asobola okuba nga kakkana sente mmeka? Naye batusaasire naffe abazaala abaana. Chairman nawe mitwalo 5. Ulira nange. Omwana tali bubi. Chairman kati mitwalo etagiyinza kukola ki? Mugambe alina kinaki? Chairman mu nnyumba omujjudde buli kimu. Alina TV. Alina fridge nene bweti. Ne microwave mweri. Banange ebyo bintu bya munju. Sokoleke. Bya munju. TV ya sente mmeka? TV ya sente mmeka? Evira mudala sente zenjagala. Microwave ya sente mmeka? Chairman akubuuza. Oven ya sente mmeka? Fridge ya sente mmeka? Chairman changu nnyo akwate TV. Ajimpe. Kola bwoti. Genda okwate TV. Ogiwa omukyalo ensonga tuziveemu. Bino mbikoye. Zandeko mwana wange mwejjanjabire. Kwata TV ogimuwe. Matwese botyo bosazeewo. Sijja kujjanjaba mwana wange. Mpa TV nze mwana wange omundekere mwejjanjabire. Kwata TV ogimuwe.
kwata TV ogimuwe. Chairman baba bosazeewo kalisi. Njagala kumala nsonga zino zibere. Simu mu bitonkolimira. Size nakutumya omugamba agende ku dduuka. Chairman ne bwakulima tebisobola kukwa. Nzitonkolimira. Kyakoze situkiriyo. Kwata TV ogiwe omukazi atabula agende. Kandeta TV. Mbaddewo wali eri lwaki tansabye mwana nti njagala kutuma ku mwana. Temujja kuddamu kukola nsobi eyo gy'okoze. Kati banange singa agudde bubi. Muzaala abamwe mutuma abamwe. Woma mama tusigea ne TV. Chairman. Ekumala. TV ekumala. Mbadde ngamba ne microwave agimpeerera omunsi gweyo. Nene mama tusileka. Omukazi muleke. Gea ne TV ekumala. Teziwedde. Tezijja kugenda ne TV ekumala. Omukazi muleke. Chairman. Ono omukazi munno. Otegedde? Nedda chairman. Kikyati. Ngenda kukwata ku ssente ze nnina. Nzijanjaba omwana wange. Eno TV ngenda gisigaza mbeere nga ngikozesa ewaka. Neba ne mama Tracy. Ne sagalo demuso bye. Sisobola. Sagalo demuso bye. Chairman mboneredde. Owulidde? Sagalo kuddamu ko bano nsomye yemu. Mboneredde chairman.